Popin Media. Sente ezo yalinga zipulaningira era sente ezo twaziteekanga ku nnyumba, twazirimako n'ebikajjo, byagulako n'ebibanja, nawuleko ne puloti zaali 2 ziri mu mannya gange 2 zokka. Bwe nkomawo guno omwaka mu January era yeyanonako eyakooti era natuukirawo we nembeerawo nekwatya kubona ezija ndaba ennyumba nesanga nga tewedde era netufiramu obutakanya lwaki ennyumba teyakola ki teyagwa nga te sente zalinga ziweerezebwa. Nekwate kubona engamba kale wadde tewedde kaseeri mwendabirwamu jaggibeereramu awo nenkwata ebintu nembiteeka mu nyumba. Enkeera maama we yajja nangamba empendagano za mutabani wange ziwazze nazo nezikwata nekolaki nemuwa kesi yonna erwali tuterekamu document nemugamba bulijjo olabako Sekandi Davis z'oyo, bulijjo olabako erinnya lyange zange, ngenda otuuka ewaka ono yapakiza ebintu bye byenalese yabizizaayo ekyabazaala era nagulirayo n'ebintu ebirala mu kazigo mwe twabadde. Ne bakwate kubo ne bakubira tata wange esimu ne bamagamba nve mu nnyumba awo tewaliwo kange. Ne tugenda ku poliisi. Bwe tugenda ku poliisi oyo alinayo mikwano gye era tebanyamba batandikanga n'okunkubira amasimu nti keesi ngireke. Era ne twewuba ku poliisi twali ne bataata paka lwe twavaayo. Lisenti nga neba nkubira essimu lwali lwakunanga nga mbu yaliisa omukazi ewaka ono nga nkwate kubo nga ngendayo nga nzigulawo kuba nalina ekisumuluzo nga nzigulawo nga nyimirira ngajja nga lekanirako olwo nasula ku poliisi yansiba nensitula ku poliisi. Kati nze nensalawo nga bwe yawasiza ate nga sente akilemera nzitekanga ku nnyumba akwate sente zange zennamuwanga azinzirize. Sente zeyangulirako endagaano 2 ndowooza endagaano emu ya miliyoni 6, endagaano eyokubiri ya miliyoni 4.57 azirize sente zange. Toto ya sente yali miliyoni 4.8. Yes, zeyangulirako puloti esooka eri awo Champisi, puloti eyokubiri eri Kyabazaala ya miliyoni 6 era abaddenga n'abakyala. Era ne bwe nali ndi ku kyeyo nakimanya nti alina omukyala netandika omubanja sente ne message nziina nagamba agenda kunsasula mpola mpola. Yafumbirwa emyezi ng'etaano emabega kuba yava mu maka ewange nga 15 ogwokutaano natika ebintu bye n'agenda omwami bw'alina kyolira nze ensonga ezo zisobola ziddamu unless oba si kyo nga ddamu nakolawo fayiro n'aleeta gundi n'aleeta empapula ku gundi printa out y'essente ezo nga bwagamba bwe yazimpa kitegeera. Kati osuubira sente mukazi yaleeta? Yamala emyaka 3 sente zayagala okwogerako ng'ali e Saudi. Twamala emyaka 3 sente yazimpeereza neziyangamba zikolamu nabikolamu n'abantu beyangamba okuwa sente nakolaki nabawa. It was unfortunate nti nze saatula wansi kuwandika buli penny ekitegeera jane nti wako gundi kolako kino wako gundi ekitegeera ye mistake gye nakola. Kati ne bamugamba nti awo kiba bwe kityo bino lete print out ekiwe kuba bamugoza waziweza kukinagamba kumugamba namugamba no kintu kiri very simple genda mu Airtel olage sente ziba Saudi zijja kugenda mu yami eyange ekitegeera tulabe sente mmeka then nange mulage gondi gye nakola sasa kitegeeza nti zo sente yazikuweereza ayina zeyampa naye kati exaggeratinga sente zeyampa ekitegeera kubanga yamala almost eyear nga sente aziwa muganda we ekitegeera amagala 3 years gye yakola singa aziwa muntu mukulu ekitegeera and she's not going to mention that here ekitegeera anti agamba zange ati nange kyenkugambye nti ageraganya period atugambye nali nfuna sente bwezi namuweereza bwezi ezajja direct to my account
Bakitegeeza esajja direct wange. Kati It's very simple. Gwakola mu ki mu bintu byebaku. Sente ziyampa. Kiwulira sente ziyampa. Alina sente ziyangamba n'emperezaako ewannyina amugulireko ekifo. Kitegeera nemugulirako ekifo nemugulira ekyokubiri. Kitegeera nangamba yalina muganda we agenda namugulira ente nemuweerezaayo sente. Situ nanga asimanya pangisa ekifo samulomamo erimuweereza sente. Breakdown yonna nagikola mu file eri ku poliisi eri wansi. Kitegeera yonna nagikola ne mbagamba sente zenkola ki zemanyi. Kati zo zalimuleka gundi zosuubira. Kanti kati nze to be honest nze wano nga simanyi kikikoze kikyembeeza. Namba ziwateeka mu poliisi tewali buzibu. Mu poliisi siwalayi sisobola kuzijjukira kubanga olaba byali yakola ki mumugulira ki wakola ki kitegeera mwalimu sente nnyingi nnyo ez'okugamba nti weereza ebisolo birwadde biki byonna kitegeera n'ez'okuwaako abantu abamu nagamba weerezaako maama kuzinaana mu munana zagamba tezisobola kubeera nga ziri 38 yagamba nagamba tukozesako 10 yo waaba atukolera kwanda mu munana ate kati nze sisobola kubajeti kwogera ku sente zisarisivinga sisobola kukola breakdown yazo nezo zagamba onoziwandika tuzigire eziriwa nze nina ku accounting ya ezo ziyampa kati amago kyoba okola olwedde kati golina sente zebakusindika kati tugireyo zo ekyo kinneetagisa ntudde wansi nedda si leero bade nga amatino gwofuna obudde nze nsobola okufuna obudde kyemanyala kuwandika kimu nti omukazi tampa akuwadde ki era kiraamaliza edda kati mukulu sekandi ensonga za sente zagamba byetugenda tuula ate naye obukakafu bwe nga sente bwazogera kitegeera nange ndete nsasanya bwe yakola kibera kwezo zendowoozi oba zensuubira zenakola zenafuna kakati ennyumba eno ogambe wakizimba mu 221 nga muli mwenna nemutandika enyumba kati no process y'okuzimba ennyumba eyo natandika okugula amabaati 214 nali nsonga miti netandika osasula ku sementi 214 nali nga ntwala buloddo bwayise era lisiti zange zajja sementi nali musasula mu kutya mukama wange emyaka nga mingi nnyo kiwulira nayongerezaako bwongereza manje kati kyembuuza oyo omufuna ddi ono mufuna 212 mwezi gwali gwa 13 212 212 kati kitegeeza ennyumba eyo watandika omusingi ng'oli naye kati mukulowoozaku aba agirinako obuvunanyizibwa oba tabanaye okulowooza kwange obuvunanyizibwa asobola okuba nabwo ku condition ng'ali wange bw'ava ewange nagenda nafumbirwa amaka amalala sisuubira nti aba akyalina obuvunanyizibwa eno gyakoze ki gyavudde second abaana nze nkola ki nze mbalina si abalina nti yava ewange nagenda naki n'abaana entegeera yange nzibwa ekyo bwe ŋŋamba kitegeera nti yanoba kubanga yakuba message yakwata ebintu bye ye kennyini nga tewali amukasi kubanga yampeereza ka message nga ndikyabaza nenga nti senkoze eki nyenze nkuviiridde nti eriwo nti wadde n'ennyumba weeri eriko abaana bwetusimbako kubanga 212 walina omukazi oli ngaenyumba mugikola ki mugifuna ate kufa abasajja nyinza n'okubanga n'ennyumba yaggwadda nze neeteka omukazi nemuyita mu nyumba era omukazi wabanga waali 212 nga ennyumba nagizimba ddeeno era abakuba n'ennyumba osobola okuwasa omukazi yenna omuki omulala naye omukazi mufunire wakola ki wabeera oba tukategeera point gyeŋŋamba point ey'okubiri singa omukazi yesusamu akambayaya nakwata ebitu nagamba nze nviiridde embwenu nkoze eki ŋŋenze omukazi nakola ki nagenda singa omukazi yesusamu akambayaya nagenda nga wogana nti yesuddemu akambayaya nakola ki nagenda kitegeeza omukazi anobye bafunye bulungi oba mulamu wese talina kyabanja wano kitegeeza wabawo abaana abo waba waki waba waabwe abaana abo bogamba emuno lwano si waabwe waba waabwe tukafunye bulungi
then ensonga endala yagenda mu kooti divorce okwawukanya ddala tubanga twagabana ebikopo ensi yonna nemanya lutako omukono n'ogenda ate onoonyakiwano kitegeeza tewaliwo kantu kukonna tukategedde kati kibata separation okunoba okwo kunoba kati kukkirizibwa n'abasajja naye bakola ki osobola okunoba omukazi akukubye emiggo mingi nnyo omukazi aba okugulanga emizidala emipya you cannot be in that home era bw'otuuka eno settling kati osobola okubeerayo bw'omaliriza kulw'omukaga n'okola ki n'okomawo n'okubawana emigugu kitegeeza te omukazi tabogolere leeta ebbaluwa ng'ono wazze ti leeta ebbaluwa ekola ki wava wano mu January okomyewo nedda navaawo kubanga nalindi okuzza emisango ejja okuleeta gender based violence tukategeera abasajja abamu sente baziridde wano twatuuza wano omukazi omusajja agenda ebweru n'akola emyaka gyali ena yakomyewo nga waliwo abaana babiri omukazi bwe yazaala mu basajja babiri beyayongera ku bano ababiri be baana bana naye nga omu asomera e Kajansi Progressive School babanje $2,800,000 mbu tuli wano ne rwenti babanja nga n'ennyumba tebazimba sente zonna balyaki balyandya twadi wano omusajja omukazi wuyo omusanze mulamu naye lwakuba nalinamu abaana abalala babiri